Oyenze. Yenze Chireria Sugar. Chireria Sugar. Ono yenze. Ono mine stubbornness. Hard-headedness. My name is Black Sugar 256 aka Chireria. Aka Kalodo. Ono yenze. All these qualities make me. Oh, I know. Chireria Sugar. Ani? Chireria Sugar. I know. Best female artist we're having in Uganda. She has done it for female and male artist of Uganda. And male how? Yes, bonna nabali yawo. Tebasobola kufunayo muyimbi ansinga. She has made it globally. Tokogedde. Anti nkola introduction endala. Ate she has made it. Oyina okuddayo bupeno gamba ladies and gentlemen. Okay. Yeah. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you. Ngo ulikogera nga toina manyi. Ala ni chichi onwana. Demo yiteke mu kiri vibe. Easy. Imba kama be cool. Walk up your mind mind your business. Wa excellent China prediction. Anyway, katirumba ali kudda kwa mukazi. Tugende mpola Sugar. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga ka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kale ku mukutu kwa tuli cruise exclusive. Naawe tugambe tusoka bala saawa. Katwaddo yangu olagawa katwa nawe bayisekedda kikameka. Wamakale ku mukutu kwa tuli cruise exclusive Allen Cruise gemanya ne gwogena kumenyera akantu gwe. Weti yule mpacho. Kaina ko tutandike upya soko yendeko. Sebo obunyenya sebo buvaamu nga bungi. Ala ni omanyi olowooza. Buvira mu kupesi yemu. Kana kantu okalaba? Kana kantu okalaba? Nsikalaba. Weka gwera mu kutuukero kitegeeza olegesereza eddakiika 3. Kaddakiika 3 yes. 30. Omanyi mu luzungu mu luzungu lw'aba British tebagamba 30 bagamba 30. Bagamba city, it's not called city, it's called what? Mpuliriza gwe munna CE man CE mpuliriza gwe Britannia biscuit ati okambye mu luzungu lw'aba British. By the way Sugar netaga okugendako naawe London. Tiketi yo. Tiketi yo visa yo. Nze wendi. Kuki? Kugenda. Tugenda kola kiki? Kuteka muzaki. Tugenda komawo. Ogambye weetaaga ogendako nange nze ngambe nti neetaaga. Toyagala. No kati kiriwe ki? Nina mukwano gwange bamuyita Shedi. Yasinga otegeka ebivulu byoyinza okugenda. Kakati Shedi bwawulira bwatyo kitegeeza nkwesibako. Kati labayo kiriwe ki? Onyamba buyambi. Nze sina kyenda tange yakafa jjozi mu Oktoba yafiira Mogadishu. Nyamba buyambi ontwalira ndani. Ontwala batontwala. Sikutwala nga tolina tiketi. Bade manya atayike ebivula bagenda tusasula. Kisinziira negotiations. Kachitegeeza yatusasulira tiketi. Pazi gwa yakulira sente zange za tiketi yange. Nze neetekemu. Omanyi Alani abantu babikola ebintu. Ebyaki? Kati tugeze nga nkufunidde omulimu ewantu. Negamba mugagga Kalube yagala wakiriko at least kosooka oba omulangirangeyo alabo banakuwayo emiliyoni kumbe bampadde emiliyoni zo 5. I can't do that because nina omwoyo omugagga. Nina omutima omugagga. Ekyo kirungi baa. Ani akola akasige? Maventa tuzi tatatu. Lwaki mukola obusige ng'ate already Katonda yabaye abatuna n'ebisige. Sirina olabanga kwekali. Okakolokotako. Kwa makafananyi nga kayi nkavuddewo. Wala inze batu ebanzaala. Tolina bisige? Sibirabangako. Sina bisige, sina byenkwawa, sina ki. Walayi.
era n'enviri zange zikulira emyaka 5 okwenkana ng'ezizo zino. Oba you a fish. Kyokka bambye my hair growth ku mubiri gwange eri solo olaba ne buno buntu sibwina bulaba buno mwewe mwina nze sibwina naye ate baŋŋamba nti buno obwoya kale geographically geographically nze nali student wa jogo geographically emiti egibeera mu desert gye gifuna obuviiri to trap water and sunlight. Kyekyo kati gwe just relate poso oganye buganyu kubuuka ngambye emiti egibeera mu desert they develop hair to trap water and sunlight. So I don't need water or sunlight, self-contained. Kale munaye abantu bakwagala nze newunya kikwagaza. Nabala aluse omukomezi mbu omuze kushuga kwe siva mbu kushuga neba naye buli agamba nti kushuga kwe siva omanyi no nina ampisaawo nangamba nkole ekivulu era date njogedde leero siina promoter siina ki naye ngenda va wano mpite mbagagga bange bagiyitaani meet and greet with beer. With what? With beer. What is beer? Omwenge. Meet and greet with beer. Kati mulamu ati ogutuleta. Meet and greet with beer. Meet ennyama. Kunywa greet okwebuuzaako with beer. Mujje twebuuzeeko nga bwe ennyama ne beer. Yes. Kugatta abantu ba black sugar. Ne sugar content kigowa abantu kale. Nange nkola content. By the way, ekibuuzo kirungi n'okimbuza kubanga kinnyambako enkya singa ngenda ku CNN. Ng'ogenda kukola kwogera ki? Kunnyonnyola abantu byennyonnyola eggwanga. Documentary ya best hotel. Nga olwo ndi ku BBC. Yes. World Focus. High sugar. Hello. How are you? Okay. Yes. How is Uganda? Uganda is okay. I'm a refugee from Kenya, but Uganda has been good to me. Yes. You can go to Uganda even if you come from any country. But all the time you've been a refugee in Uganda, what have you enjoyed in Uganda? Best. Yeah? Yes, best hotel, Busega. What is there? Best hotel, Busega. Is heaven on earth. What do you mean? There's a place called... What do you mean? Yes, there's a place called Busega. But Busega is another name for the Garden of Eden. But it is found in Uganda. We didn't know, but we found out that Adam and Eve, that's why in Luganda, Baba ita Adam ne Kawa. That's why in Luganda, they call them Adam ne Kawa. Kawa is Eve. Adamu is Adam. Chote chichuka. Ochitege the BBC. Yes. Kati, in Busega, there is the Garden of Eden. It is called the new best hotel. Repeat after me, BBC. The new best hotel. The new best hotel. Yes. It is there. Do you know what happened in the Garden of Eden? No. Tomanyi gwe nawe nti abantu bali batambula bali bwerere Adamu nga ne Eva nga tebannalya gundi kibala kati abali mu best tebannalya kibala kyenkugamba olwawo kibala tekinnatuuka n'omusota teguliiyo. Kati awo ne baŋŋamba kati anti juka documentary mwana kigo oli omwana bamukyaza ku best bannange okimanyi basobola n'okumbuza emmere ne ŋŋamba bampeeyo best mu nnyama. Waba mpaka katoko ka best. Kati labayo oli omwana gwe bagamba musimanga bagita poti poti oyo jagenda ku BBC agenda ku CNN. Olaba batwala oyo wa poti BBC CNN. My name is Imani Wakesho Nancy Chepkwemboy, a refugee in Uganda from Kenya. Me and all my parents, we are refugees. One died in October. You're a refugee from Kenya? What happened in Kenya and then? Simanyi nange nalabirawo nga bazadde bazze bazonga nange. Ne bazadde bange neetaaga kibabuuza. Baba era bamudduukirira
Tebatudduukirira. Nedda kale kiriwe kiti. My parents were pastoralists. Moving with cows. Kubanga tebadduka. Sigamba nti badduka. Oba sekyo binene abantu bebewerekera bana babeera mulavu abedda ono namwerekerako ewaka ono nadde kaki akabatambula mbu nga banyumya bagenda okwesanga batuuse mu Uganda okimanyi kisoboka nga tata yali awekedde mama nga bali mu mukwano bino bye batambula mbu noka evening walk anti nze ogwo omukwano ndabira ddala nga gwakyava tusaa kuntambuza evening walk evening walk fe tugikolera mu mmotoka papa nsaa kunvugamu ku express pakanga ne mugamba kale just amvuge mpaka gye tukowa tukyuka ne tukomayo waka. That's our evening walk. Wali datinzeko muzungu? Neeraliikirirwa susu waabwe andabikira nga sausage omubisi. I have it in my head. Something is telling me that's what it looks like. N'abasajja abeeru. Yeah. Sagara. You don't have brown men. Tola abasajja beeru. Nga ali muzungu. Oyo nno muntu wange okimanyi nti no yagenda bayitayo meka n'awandika erinnya lyange n'aliteekayo n'ansabira. So ali muzungu is tall by the way and is a dark handsome man. Yes. Hey. Ali muzungu. Afaanana nga Roman Reigns ali muzungu. Ani? Ali muzungu. Tomumanyi? Ani afaanana Roman Reigns? Ali muzungu. Gw'omanyi aliwa? Anti ali muzungu omulaba kyekika ky'abasajja kye basooka okukola. Omanyi kano ke bayimba ndi ku sitooke mpya ye ali muzungu. Maybe ali muzungu mumulaba bulala. Oba wamulaba ng'oli waggulu ku kalina ng'ali wansi. If you meet him face to face, the man is tall. Ali muzungu ye Goliath. Alina oluganda ku Goliath. Wallahi. Jjuka ffenna twabeeranga mu Bayibuli. Teyali mu Bayibuli. Goliath yali mu Kuruhani. Yali mu Bayibuli. Ne mu Kuruhani mwali? Simanyi. Tumuteekemu kale abeeremu. Ye Goliath. Gw'omulaba nga David. Ali muzungu muwanvu alina ekiwagu. Ali muzungu David anasinga obuwanvu. David ki? Antulina gwe tukola naye webukulu. David kyona yakuba ejjinja. Anti ali muzungu mu Lutalo mumpi. Kulabika tuma Lutalo is not short. The compare to ali muzungu kati gwe nkubuulire ali muzungu yakusanza kubengolo mu kawompo because it's easy for him to see in your kawompo. Ali muzungu wallahi bilaita sikulimba olaba buzako mbondi mumpi igwe mwena muliba wanoona tewali akwata ali muzungu. Ali muzungu is mighty tall. Yeah, height here. So toda mumpi kati nainza abasajja abeeru. Twaga abasajja abeeru. Oyagala like men like Kasuku. Erede mwami wange jukira gondi yeddira Lugave. Wane waliwo omuko wange yaŋŋambye naŋŋamba. Omanyi nze sifukamira nko bukyanga nzaalibwa. Guno nno. Nafukamira linga papa emmere ku TV. Papa? My man. Mbali manyi papa Misachi. Noe naye mufukamira munaye sezaala wange. Naye abolugave mwanywedde ku mazzi. Sagala musulo gubalume abolugave. Olugave sagala musulo gukulume buli bwa lugave mpereze namba yongena bakubira nga keberako just in case I need to remind you to susu. Sagala musulo gukulume. Amalisu tega batuga. Oh my god. Gombazi weddira kigwe. Oli kasoga. Abasoga beddira. Nizo ndabiki nze simanyi there's something about you. You look like a sari to me. Kalenzi. Something tells me in your history mulimu abenchima. Just naye anaracheri nya bange teriri kati kagambe nja kujja ne paint ndiwandike kuneno ne kuno ngali ambuka kansoke kati kanteke obubiri Wandike eryo Luganda ne eryo Lugave. Teri Luganda ne eryo Lugave kisiru tukyesonyiwe ne Amos ne bamuwa erinnya lyedda. Amos baba Westana. Semakula. Westana baagala nnyo erinnya Amos. Semakula Musa. Ekikigwe. Ate sola bba wange erinda ko tumuterekewa.
kaga kano sikasiimye aka kekana akatuufu bawa aganya okukwata nyoko mizimu gy'abakojja gyaganye bbaawo wano kati wano katumutekeko ka flower by the malirizaawo n'ekibuuzo nzijukidde n'ekintu kyenjagala bulijjo okukubuuza Sugar ombuli histori yakyo gye yava wemma nkola ebintu ebirimu amagezi don't confuse me what are you writing anti gwe ne studio mugiyita yammwe gwe nyabo kuno Lovins yassaako yadde ebisatu ate waneno sezaala wange yaliwo juice hani papa naye kamuwandi aguleeta oyo nona buntu bwange naawe papa Semakula Misaki nina n'owandiika ddira ne bba wa Karo kati anti mpandiika Bagavi gundi ogambye mulamu yani Shemi Sekiwunga Misaki mami Shemi yagambye oyiteyo akuwa amafuta full tanka katonda wange oyo naaba mwami wange papa Misaki Semakula Shemi Sekiwunga abo wandika baki Bagave balugave boka temuli wankima totabula mukolo bakusangula opama oyo manager wa Shero manager Shero Mengo annange Lubaga manager opposite Sojovalo Hotel Shero kino ekizimbe nkimuwadde Mengo Shemi kati yerandiriddiwo kati gwena warrant nanyina wano wajja nagamba nti agabe mugambe Sugar yagamba rent muwa Shemi dirani lindako olwalwo akwanika Bagave bokka omwami wa abagave bakuwadde ki Karunantongo Dylan Nantongo yes Nantongo mugave kyawo gwendeseeyo onzijukizako nyambako Katende Isaac Kasuku Katende ate mbusangawo Isaac Kasuku kati kampandikeyo omukale tuve wano awabulayo babiri kansoke nteke wani Mutyaba fucking shit Walugave Mutyaba fucking shit asooka okugwa ng'omanya tebamuzaala mu Lugave teri agenda gwa banna I don't like your paint. Who is your landlady? Landlady wa muyani mpe erinnya lye wankima nebambi abenkima bayira bisirayinaako buzibu and by the way waliwo abantu abagenda ne bagamba tata omwana wange Sugar yakoze mu video nakuvuma let me tell you me and my baby daddy we are like this we talk ngaye mubimwereza wabempereza era wamma sikuvumangako just jukira nawe nakugamba lwa abenkima abalala abasooka nga gwe nawe tonaba kujja ani agudde Dylan yagudde banaye Shemi takiri mumbe kusolo tape Shemi tayikirizibwa kugwa tumuteeke wano banaye musaasire bana ne gwogera kunyonolera studio tufune teka goza Shemi mulo yassaamu yadde ebibiri naawe leta pini kantule ne Shemi wano muteeke wano ne Dylan Dylan tannakola mukolo mulala banaye Mutyaba naye aya twefula abatabulaba kubanga ekintu kiyinza otuukawo ekibi kati kano ke tuliko tulinga abaleeri abali mu Bayibuli nga bagambye bave Sodoma ne Gomora nga okyuka emabega ofuuka nkugambye tokyuka mabega tunula gye tulaga naye nga bambi Abagave Ju thank you so much mwina amasa malungi nabasiima era Shemi Sekiwunga manager Shere Mengo neyanziza nnyo okumpa amafuta njogera n'abantu abalina amagezi omusoga aleeka musoga mukyala wa baby kulu bannangisimwinako buzibu how are you yono ise bantu ye ine bantu nedda yegwani ise bantu kinganga bonaga Ssaabasajja Kabaka kati yegwani kyabazinga ati
kati ngamba nawe kyoli oli peasant Yennyabo ndi mukopi. I don't like sitting with peasants. Amanze ndi mumbejja we coach. Mumbejja zaalo wangu. Oliwe coach? Office za muzirwa na ngulu. Yes, ni mumbejja we coach. Kenya. Tata wange yanzaalo we mu Buganda. Nani akuza? Omulangira Ndawusi. Wamusanga ku radio mwasanga eyo nga munywa mukabia. By the way, omulangira Ndawusi aweze emyaka nga 12 nga tanywa bia. Yamuvaako. Da. What is serious? Era agezako kunjogiriza era nange ennaku zino sikyanywa nnyo. Era nze Negwa anywa walaji mu boto. Nakomye jjo. Kuva jjo sinanywa, that's a long time. How many hours? Aha. Ndi kumpi making a 24 hours. Sacho. Nakomye kunywa kusaa 10 mwezi kwa abana abatu bakulabire coach. Abana abatonga lwaki bandabirako. Ani abagamba nti nze najja kuba byakuyiga wabula temugeza ne munja Samira sina mwana mtogo empa direction nange nakula byange nakula mpunga unga obulamu ne bunteeka wano wendi and successfully ndi bwenti. So you don't want era nze abana atera okugamba naye njagala kubuza buli ngamba nti ndi role model we kiriwa kye mwagala ddala twogera ku mazima kiriwa. That's what I asked. Nembuza mu comment section and bande bagamba alani mbwe bali kuchaza sugar bananga I like that girl nenga nebuza what do they like about you mama nekikalakale ekyo byebinza okubanga bikwagaza kikalakale ekyo ate bano bakiraba ki black kirungi ne bakutuukeko like in camera but you don't have eyesight olowooza olaba. You don't have. Ate ondabikanga ine ndali. Ala nsoko tunne wanene. Zize. You cannot be telling people the truth, but people know the truth. Like amabulire bana abali ye Bulaya abegomba sugar. She's short. Me yimirira. Ala ni yimirira. Me I'm not short. I just decide to walk with a certain height on certain days. Sugar, you're short. I'm not short. But I'm not short. Leka nyinyola abantu kwa banje abakulabira abakulaba nga bansombwa mu inbox nga bali Bulaya. I'm not short. Bana emunyambi. Taina mpapula. Is 5'9" short. Sokoleke. Mukwano nzirino gamana jampungira kuki. Oyina mpapula ezikukiriza okubeera mu Uganda. Oyina katabo keka, oyina passport ya Uganda. Nina nini? Yeah? Nini namba. Toyina passport. Nina nini? Era ngenda kulonda akalulu kange nga 15. Ogenda londani. Tonesezako ogenda nonani okulembeze wagwa wandika ogenda okulonda twalaba nti oyasama naye tebamu buli omu bwagenda okulonda buli omu awunzika mukono ogenda kulonda bambi why by the way gwabeera mugundi gwatambula babeera mu mabaala njagala kukubuuza ebintu bino one lwaki abawala mu mabaala tebambala mpale wano ndi mu bbaala ala ntobanga onningiza toyambadde empale wamma kano kapasuse ala ebintu byokola byakisiru soko nsibeko nze nsiba naawe wamaze dde okunningiza katutegedde otya nti abantu tebambala mpale nsiba alani sugar my mom is watching me maama wo kimusanyusa okuba nga otandise osiba empale mama alani nze siba bwenti naye nga emikyeri nze kagamba ensonga zange simanya about nze siina mpale sinti sambala siina you want empale bakuwa empale no tebampa mpale tufuna abajja nga bava bulaba kugire n'empale nedda tebampa mpale bambi munyambe boxer boxer anti kati kuba empale zakulema kati ngenda kola sign language
Kati nga ntuyana okitegedde kati ng'empale enjokya kyenkugamba. I get uncomfortable. When I used to put on knickers, nali ntambula n'empale nga 3 mu kasawo buli lunaku. Kati nenkiraba nga it's hard work. Nembalabalamu ne ngamba ndi muddugavu. Sitera kugwa bigo. Kiki ekinyambaza empale. Nga tekiriwo nenzivaako. Ayi no mama wange tazaagala. Wano olina mwami wo? Wano olina mwami wo? Yandeese. Bw'oba ng'angwa ng'omanyi tolina gy'ogenda mu bantu ab'ebitiibwa. Put on. Kadde bw'oba ng'angwa olina gy'olaga mu bantu ab'ebitiibwa. Weeyigirize kyeyigirize nti omwana omuwala yenna sikyuni. By the way, kati neetaaga okuswalira Sengambye okaddemu oyongeddeko ebintu ebirala. I'm telling you to repeat your statement. I wanted you to repeat it like 4 times. Owulire oba kimakinga sense. Senga Amida yeetaaga okubuulirira. Kati nze leka gambe nina empisa zonna ezabulika. By the way, sina buzibu. Ese kizibu kye nina nemuba bwaya zange zituka nezisootinga. Right. Nage sikitegeera. Olina wootuka n'owulira ng'obongo bufreezinze. Kati nawe ntuuka nindabye ddala ntandise otegeera nga ggwe. Ni musajja mugezi nnyo. Kati mbadde ngambye ki? Oba oyagala kwakanya bugezi bwo gwamanyi. Se ngambye nga ntegeera nga ggwe. Toyagala ntegeere nga ggwe? Toyagala? Mwe ntegeera gy'otegeera saagala otegeere nga nze. That's not how I understand things. Nkugambye waliwo wentu wakati wano ndinze. Gw'otegeera otya? Bwenti. Bwenti nga bwendi. But let me tell you, ntegeerange terina buzibu. I think I'm one of the most intelligent people on social media. If keenly monitored. Bw'okwata ekkubo n'ompuliriza ng'ebigambo byange tobiwuliriza buwuliriza. Otuuka n'okiraba nga bimakinga sense. Kati nze leka gambe akalulu akaddako kadde. Akalulu akaddako kadde. Batwala bbanga ki okuddamu okulonda? Si myaka 5. Kati tosobola kubala. Nina byendiko. Mbala ssente endala, mbala mafuta, manager Shemi gagenda okumpa ongamba kubala myaka gy'akalulu. Anyways, the thing is very easy. Ngenda kuba first lady. Anti banga genda bera president. His Excellency Semakula Musa. Salute, sir. Ogenda first lady? Kati gwe nkwadde. Role ya first lady akola ki? I don't want to spill secrets. First time mchala president. Checho. Aba wako president. Abachamu wako. Namzalira abaana era naffe tugenda funa first born waffe. Leta simu. Genda ku Google. Checho. Nedda mulindeko munkayanye bakama bange. First time mchala president. Mchala president abako cha ata wako ku president. Tamuzalira abaana. Checho. Nga ye tamuita His Excellency nga wakoma yakabachaka bannaye Mose. Abo 7 years aseko. Annaye Mose, even you. Kago. Kago. Tibu. Sizezo Rosa first lady. Sokolo nyero ya genda kugura. Nga bingi mbasi kyabyagala. So genda tulabe. Nze njagala bawerako omukulembeze wammwe gundi His Excellency Semakula Musa. Kata ffe tujjire mu kala ki black. Nga basi yaffe ya black. Soko gende. Role of a first lady. A
first lady's role is unofficial but influential, involving from primarily hosting White House events and serving as a social hostess, to becoming a public advocate for social causes, and a trusted advisor stroke political partner to the president. Awali okwe wakosecho wano ku partner. Muchi. Agamba atya? And a trusted advisor stroke political partner to the president. Siwe wali okwe wako wano ku partner. Yes. Buno bwangu nawe to hosting the night mu mabala onyumya event. Ekichigwe kuleta meza. Yes. Baga role sokachi hosting white party. The White House events. Obwambu sobola. Fe tutegeka wanene bulijjo nga 3 mulumu ne tutegeka dance party ya Radio 4. Nitegeke meza ntugamba buli meza genda tulaka abantu 8. Yes, buli meza ya meka. Kati woba hosting a party White House era otunde meza. Kati meza za White House baza meka. Ngati batulangira nko gundi ne batugamba VIP ne ordinary. Oba bagambye temubera mu ordinary. Munyambe nammwe kino kyenkugamba kikuyamba kubanga ngenda kufula gundi. Vice President. Mbatoze nnyo. Ogenda bya chief whip mu parliament. Baberayo chief whip. Kwa mu debate yaberanga chief whip akola. Chief whip siyo yakolanga mu. So my roles of a first lady. Ati nzimaze nkomye wali ku partner. Kati lwaki binene ebintu ebabira babiwanika batekawo Michelle Obama. Tebamanyi kaguta kataha mu 7. Tebamanyi. Bamanyi. Kabashisigwa batekawo no example. Ngenda wano. Role dako. Key roles and responsibilities. The highlighting. Hostess of the White House organizes social functions kanokena gambi kensobolera ddala. Tuyinza kujja anti kati White House ejjula buli lunaku. Event zibirayo dinadi. Bya buli lunaku mirundi 3 ena. Emeka anti nsolo mukolera budget president waneno nga tugenda okwebaka president mukapa naye his excellency Kagu mpazi owange sema kati twetagayo $1 billion for the next event. Juke ambani no sasula eno kapetene eringa ebisubi. Mano gisasula ndete gundi buno obutebe kati awo kati $1 billion. Anti jukira kati bino bya president. Kale genda kulole ddako. Anti kati leka gambe nzeba Abitex mikwano jange mugambirawo tuyinawo white party. Wibyangu nawe bantu bagambe mwambale kati fete batu kalenze kale singa bangamba dabuno mbusobola. Utubadde nokushomo. Advocate support specific causes, health, education, women rights. Buno nabo mbusobola nakola de kivulu cha bachitani empower ha ne ba Louis right akuna kuna kamala. Okimanyi nti nafuka dda. Fetwa twafuna sente. Okimanyi nti no kalenze bakuba nababba. Okimanyi nti no nafuka dda first aid nga simanyi. Kuba bine bya supporting women nabikola. Hostess and diplomat organizes in white party najimaze. Public face. Acts as a visible representative influencer banai nabagamba da crown Japan ne mugendayo nembagamba mulangira ne mugendayo nkate cha olaba ne best ne ani amanye ku bantu ba best mbadde nsako ku sente zinakakolera bampeyo bossi kubanga bangambi bampayiriza ne bagamba nno ndi influencer wa best so ngatenze nalaba Edeni nenjagala mbavumbulire Edeni mbagambe woba togenda nko Yerusalemu. Yerusalemu ekibuga kyana kyakula kati mukifulume. Historical examples. Nagenda dino nyange libanzala nalyo Nancy Reagan. Nze gambi omusaye gwange guli mu kiri ekya White House. Newunyiza. Manuel historical examples ababadde bafaside abalungi. Ono abajjajja wange. Yes, because we share a name. Kati nze nva mu lulyo luno. Olaba Nancy.
What political power? Wano wenjagala nsobola ofulumya abantu mu Uganda. The role of the First Lady is neither unelected nor appointed one, and is not a position within the United States government, carrying only ceremonial duties. Nonetheless, First Ladies have held a highly visible position in America, in Uganda. Kati in Uganda tuteko wano in Uganda. Kalani akawandisemu. Lekanze typing kuba. Otekemu nga kiri mu Uganda. In Uganda. Yes. Good. Obeda njagala ebiko Janet Museveni. Good. Sagala kubeera Minister wa Education bampemu ekirala. Sagala cha education. Since buli First Lady naye bamuwa Minister wa Education. Kiki no kijiddeko. Bagambi batya? Cabinet Minister of Education. Sagala sports empira sina kyemanyi ku mpira sirabanga ku mpira. Baseball yatandise okunjigiriza. This is no roles. Advocacy and social development champions critical areas like maternal health. Buno obusobolo bw'abakyala dakikasa tugaweddeko nakaize nnyako. Early childhood education buno early childhood education si ene eyaba Haitham ebyo mbisobola. Ministerial and political engagement holds an office eno njigambye sijagala ya sports. Enochi ebyo mu Uganda nga bingi. Uganda Women's chi ezo NGOs. Nze ebyo mu Uganda bingi nyumiddwa nnyo biri ebiri mu partner eby'abazungu. Kale soko mbolire kino. President yasinkanye ba onliners. Did you get a chance to go? Nedda. Singa abadde ofunye omukisa sugar ne bakuwa omuzindaalo ne bagamba sugar President Museveni wuuyo baaka ebibuuzo by'omubuuza. Asimbuza kibuuzo mugamba bugambye tatange yafiira Mogadishu mu October naye sinabafuna pension kati mbadde nsaba ku pension oba nnyongerereko nange mbonaabona bangamba dda nti no sinadde n'ebibiri engeri gye nkutuuseko jjajja nsaba ye biliyoni 7. Taata baali bamuyitaani. Ekyo kirabaye kajuka sigwe president naye wali ku president fandeja kimugamba naye kati wano abaana bagenda kunoonyerezako bategeere gyenva. Taata we yafiira Mogadishu. Jozi wano mu October. Somalia. Baba attackinga. Nze simanyi naye yafiira eyo era kyemmanyi. Baamuzabuza. Bamukomyawo ng'afudde. Bamukomyawo bajaase. Tatange was a Mujasi from Bombo Barracks. Bambi. Kati kyensoko mugamba ai Black Sugar 256 Kaluddo. Amate Kenya gatafa Mombeja Zarango aka the CEO Side Chicks Association. Tata wange yakafa. President seba amanyi Sandra Liani. Anti yamuwa amatooke. Nenze sigenda na tooke. Pasiko ngetoke lya mubasa ngakozesa ekisiri amatooke ewaffe tetumanyina fe waffe olaba kati kagambe waffe otugula amatooke tugalina ne gengera. Walai mia sifumba amatooke. It gets ready, you peel, you eat it like a banana. Temfumba amatooke. Ogaiwamu amazzi. Ogasanika nga bwe gali. Ani asanika. I don't cook it. Olinda nebera ya yellow banana. Olinda nebera ya yellow menvu. You don't know menvu? I know menvu. Yes, that's what we eat. No mwami byomulisa. Tulya white food. Ate manyo fumba chapati ze Kenya mama ange yanjigiriza. Chapati ze Kenya zibasti. Njakwetya next gundi. Wiki ja. No chapati za Yesu. Siza mama mukwano zi chapati no zirya. Which even gives you sugar manyo fumba. Let me see your nails. Kati kankubuulire. Inze nfumbe mmere eri gye bagamba nti mmere food chakula world. Osinga manya fumba mmere. Aja world muceere. Neki. Omuceere nga ogwagala oyagala gwa yellow oyagala gweno kala oyagala gwa red gwo oyagala gwenkuwa. Wagira kibiina ki? Tubulye process. Wagira kibiina ki? Yeah, I know it. The head looks like it. Ata gunyumira akakofiira. Omuceere bagufumba batya? Okwata
pressure cooker oba rice cooker notekamu omuceere notekamu n'amazzi notekamu n'omunnyo notonyezamu kabutto oba ogwagala nga gulimu oba akatungulu kasaliramu oba pepper gwe byagala notekamu nobikako nonyiga waneno ku switch then waneno nonyiga kagamba kaliko rice negwefumba ongambye process eyo njagala ebyagonde by'ekiganda creole nze ni muganda omanyafumba oluwombo Nico, it seems you're a boring woman when it comes in the kitchen. But in the bed, oh my God, oh my Salama Road. Ebya kitchen tubireke tujja kulya ku papazi. Restaurant empitirivu zetu silo okumpi oba bakayita woti papazi wokirira eri ku Salama Road no gwa ku B2C deka nokuleka H&M etuli kati no sugar mu bulamu ye olina okubanga olina funa manyo fumbo bumonde ne chai oyagala drinking chocolate oyagala chai ya kisubi what do you want ntano kuwa amazzi amerere nga mulimu ennimu kisinziira naye nze manyi fumba by the way sabafumbira naye lwaki abantu baza simanyi fumba I know how to cook but if I bore you anywhere manyi nyinza okubowaringa mu nene mu kitchen si bowaringira nyinza banga nfumba nensoka n'okwemmere endala nensoka n'olya nga bulinde eryejje mereki eyo omwoyo ekino ekyana nakyo bannange wallahi omanye Juni yam nga liwutta Muta is what? Liuta is what? With soup. A juni ne soup. You cannot prepare a bayuni with soup unless you leave water inside the bayuni. Ndichi? Kubuuzizza mu byonna byonna amayuni nga manyi. Amayuni za yam. The boiled one, when you don't complete, ngamazi take away them over. Everyone is laughing in this. Amvumye. Eh? Notomanyi Juni liwutta. Juni. Omanye kirerya. Just chimani. Tomanyi kirerya. Name ebyo mugenda okunja Samia nina chat GBT. Abalayi mujje muri muti eyo kansubire muri bulungi tuli mukola akantu ne black sugar kirerya webati kirerya chat GBT tumala amaanyi. Tell me which language. Tebamanyi. Chat GBT tamanyi Luganda. Tomuyamba kumuleke. Muleke ajakola omu. Lindako. Ojakoma ngo bitegedde. In Luganda the word you are referring to is blah blah blah. Chirerya in English usually means stubbornness, hard-headedness, pride, stroke, arrogance. Oyenze. Yenze chirerya sugar. Oyenze. Chirerya sugar. Ono yenze. Ono binebebuze stubbornness, hard-headedness. Wow. Pride, stroke, arrogance. My name is Black Sugar 256 aka Chirerya. Kalodo. Ono yenze. Era denyenyola mukatono nya. All these qualities make me. Oh, I know. Chirerya sugar. Ani? Chirerya sugar. I know. Can it be a name? Yeah? No. But can be a what? A nickname? Okay. Yeah, it can be a nickname. You take it? Yep. You love it? Olina. Olina kirasi jeresa. Olina a Chirerya. You are stubborn, stroke proud, yes. Obuchirerya bwe bumuyisa bubi.
Yeah. Sikabi? It's okay, that's me inze. Nina emputu. Nina amawaggali. Nina akajanja. Nina olunkuduulu. Nonya ebirala. Kati noonya. If someone says sugar muwutta. Gembwa gwe n'ovuma. Ngenda kugamba ekigambo ky'olifa teweerabidde. Kalisi kakuwadde n'okasiima? What's the meaning of muwutta in Luganda? Manai. Luganda muwutta means oil, cooking oil, body oil, any oily substance. Kwa kuba ngondaba nga nshana nawe bati. Aye gambye etya? It can refer to cooking oil, body oil, any oily substance. Take a muwutta musowani. Put oil in the pan. She applied oil on the bed. Yasigo mwana muwutta. No, but my skin is just oily. Siga mantino nesize muwutta. Why is everyone laughing? No, you know, Sugar, I love the way you're using AI. And I love how AI is translating things. AI is lying. No. Ha! Wait. Vamos show yaffe. Nja kufulumya studio. iPhone 16 Pro Max. Ekyana nja kifulumya studio ekyo. Kida mu show yaffe kijyogereramu. Banvumye. Enkya nja kireka ebweru. Producer banvuma osirika. Buli ali munene babera banvuma nga musirise. Next show. N'abalabi bagambe. Wobanga banvumye. Interview tulayo leero. Nkya. Ngenda bira mu comment section. Oba banvumye yangu okungamba nti banvumye. Oba te banvumye muli seka, everyone is taking Montaike mu comedy store. Alex Mohanji nzuno mba seseza omba bili basatu banaye bameza. Yes. Now if I find out ntino banvumye nga muli seka okuva ku mutu omukulu buli omu agenda funa. Era buli omu musimbe line temwesindika. Give me my phone. Nkuyigiriza akagamba akalala. You abusing me because I remember when nchayiga Luganda in primary. Waliwo kye bangamba nga kivumo nga simanyi nti kivumo n'ekigamba teacher. Kye bakugamba nga kivumo gondi ki? Kyensinga okwogera. I don't know. Kiwandiike wano. Eno shobo etanyumira abantu. That's bad. No, that's bad. They didn't tell me to meaning. The word meaning in Kiswahili is maana. Meaning in Swahili? It's called what? Maana. So construct a sentence using maana. Maana yake ni? Hey. What does it mean? Meaning, maana. Meaning. Hey. Bwekitegeeza ye? Anze manzi simanyiro Swahili. Yuko mimi najua Swahili. Ninajua Swahili kidogo. Kwegiriza na ngolo Swahili. Njigiriza. Wano share price yangenda okunyamba. Asigina chwandika mchatu jibiti. Gamba. Mimi Alan Cruz. Mina ita Alan Cruz. Asa gami atino gami oliga manze Alan Cruz. Mimi Alan Cruz. Ni ile tu sitakingi. Mini Gwesa koyogere. Ni ile tu sitakingi. Kuambia. Lakini si ati. Nika nkuleke. Lindako. Anti mali ngenda kuteka mu kitebe ky'abakungu eri Kenya. Kutuzeyo. Gamba mini mshenzi. Zenkugamba. Zengase kama nje kitegeeza. Anti asese kuba ngogambye
Michekenzi? Mini mshenzi. Mshenzi yakola atya? Mumpe simu yange. Gamba mi. Mumpe simu yange nkulishira price. Gamba mini mshenzi. Mala kubira shira price nti wayi mimi mshenzi kitegeeza ki? Baba bumpa akantu akatanveeko ku social media. Oba chiuta is imputa. Yeah? Oba chiuta is imputa. You were telling me I'm like a fish. No. Woba yogera nange mu Luganda ngamba Luganda Germany this Luganda olumanyi. Ngamba bizwanyi. Ngamba bino bye ngamba. Ngamba bye ngamba bino bya bulijjo. Kuwadde obuntu obadde bubiri. Akasoka kabadde ki? Ako nakasimu. Kireria. Yes. Kirewa kasimu. Akokubiri kabadde ki? Muuta. But because ondaba nga eno lip gloss, kubanga ondaba nga na lip gloss. That's not oil. It's not oil. Kakati tompa kalala. Nkoyo buntu bo. Mpaka anti bade ngina kunyonyola ebintu ebiwutta ebifaanana. Okay. Waledde ku muwogo. Sida muwogo. Olye Juni. Just pumpkin. Ne rice. I only eat white food. Only pumpkin. Waledde ku pumpkin ngeringa ey'amazizi bwetyo like when they cook it and nesigala ngerimu amazi. When they cook it nesigala ngerimu amazi. Bana banchi munyonyole ntya. Munyonyole lumondo muutta bwabeera. Kati kiri eri abula kyana gwo ogenda kwolona sho. Mbali mukubulira kimbu nno. Alan olabaga mama go Jonja Samira ya Samira. Sagala kumanyira by the way Alan. Kusolo kwa ukananga mabina ku toy. I look like I'm foolish. Yeah? I know where it's Alan. No. Alan, osolo manyira omuntu ngomusanza ali mu bulungi by the way. Tusolo kwa ukana. Twe tulina wala we tulaze. It is better today wali ku factory reset. Nga twemaito sangane twebuza tumanyira Alan by the ends of suku bange bujja tosonga msimu yange. Kati atose ko church kusesa. You think I'm foolish, eh? Let me tell you, birds of the same feathers flock together. Both of us we are muuta. Even you are muuta Alan fena. Obanga we are foolish. Birds of the same mbulira goita naye mubulire empisa zo. Alan no badde mpita foolish. Ate gundi agudde lovins agudde. Oyo message sema. Never chicho chintu because I do know you're not a good friend. Emere batayidde bulungi. Kati nze ndi mmere, I am a food. You want to eat me? By the way no kankubulire. Bana abantu bennyini bana abaseka. Tebaagala otegeere Luganda luki? How do you wake up one morning and say omuntu? Niba naibanga jja kunzita. Kambeere muutta. Sugar nawe kandabe. Basomereka abantu. Nedda. Abula yangu akwati mpulira. Niyo gwe bayiridde bucket y'ebiyenje. Bwe mweyagala ebyaddala. Bana you're in love. Olaba love eyo eh? Jenjagala mugende mu maaso nayo. By the way nze ansoke mbasabire. Totusabire ebyogumaze okunvumavuma gwe ngo yasamira mwagaagamu. Antuliriza. Ate Alan wali badde nga oyinza n'okuba nga wakula ng'olina amaaso naye agaagamu agaago. Gogenda osinikira abantu ebinnyo by'embwa. Olina kumpi tutema ebinyo tugeza gwe nosabira omuntu yena waneeno. Genda obisabira abeewammwe waakali abeewammwe. Ate Alan saakusiima bbula ly abantu benkola nabo. Nenze saakusiima. Saakusiima Alan saakusiima. Yasamira muli obumwa. Mina kwe bantu kwendi unakuyita sugar. Twaliza muli eri. Womera kasukali kabantu. Ne Alan ngambo tati. Ate the other word. Gwe kino naawe. Molerwa. The first one. Gwe tukole show egbu. No, Chiwuta, you have told me. Kandabe wano mu chat GBT. Chireria.
awo nange kakati muwala gwe sheddako yonna ogenda ginyumirwa ng'oli bweru. Alan, but you cannot. Omanyi kyokoze, what you've done is called corporal punishment. What is a corporal punishment? Okoze child labor. 3rd degree murder. How can you backbite your friend no mugamba abi swearing abi gambe? You're making me to proclaim to myself that I'm foolish. That is terrorism. Olidde mu nsi olukwe Alan. No. Ate no bana abantu bebagala okugira boyfriend one. Untekera. Chidelia is what? That one is good. It's not. Your eyes say it all. It's not. That what? It's not. Amasogo gagambe. It's not good. It's not a good thing. That one means what? Kale you call Gondi. Byominga we bigambe. Kubira Gondi. Shami Mayanja. Mukubire. Mukubirawo. Alani. Mukubirawo. Okimanyi nti nno nze njawukana n'abantu ne twewalanira ddala. Ne mwawukana nga like temukyayogera. Nga tulinga mabina ku ttooyi. Gaba gati. Anti gaba gasitamye gati ino lidde nino lidde. Noyisaawo ebyamaguzi. Kati bo baagala tukole ki? Tubaweereza. Nze Alani nkusirikiridde. Era saa zino sigenda kuvuma kubanga ontwala wa manager Shemi kumpa amafuta. Bamala okugamba. Oli muko wange. Bamala okugamba. Tompisa obi tulina okukomawo next week. Abantu bawe bye tuba wiiki bwetambudde. Kubanga ngenda kutasha eno. Olaba ekyo kyokoze. By the way, I'm mpulira depression enkutte. Kyokka ate olina oluganda olulungi. Nemba no waliyo words. Manyi oluganda olungi. Olungi. Kajo Luganda kyekiriwo kiwani ki What is kiwani? What is kiwani? Bada. Ati nzijukire bagambira mbunera mbosasula ssente otegere ekigambo kiwani tebaleetawo bada. Omwana w'abandi n'omulumya wotyo bada n'akabatofa si ekyo. Chiwani is hair. Chiwani zinene ze bali bambala. Chiwani is lying. Kati kino chiwani kya bbeeyi. Nenda kuzino sokozesa chiwani in anything. Olina wakawaani nga kumba omugambo yagala magalo. Magalo kyeki? Place. What? Tamanyi eno ebera bati. Siza. Anti abantu balina otegeera. Oli ku X? Sina wesitali. Nina gye nagenda nga bampa ssente. Ne baŋŋamba mbu baagalako TikTok konze bannaye ne WhatsApp njigaba. Mbadde nnonya ki? Magalo is gundi. Ne kati okimanyi nti ChatGPT nsiru. Egambe magalo sleeping mat. The thing is stupid. Ntegedde lwaki obuddamu seka. They were telling me foolish things. Ani yakola ChatGPT? I don't know. What did you mean by magalo? Magalo eno gye oba ne bajjayo amannyo. Ng'erinnyo likaluba naye nga balina olijjayo oleme kufuna. Bakulako ennyonyi magalo. Manyo gange gavaayo bulungi. Mama nge yali anyeenya n'ampa ssente. Gavaayo buki? Ng'agamba emmese egenda ogimpa. Gavaayo buki? Bulungi. But you need to see the order of my teeth. Order ya teeth ya. Tegatereeramu. Bulungi. Mama singa tegalinga agago. Sebo nze I have a dental.
nawe chikolo laba manyo gapange oli anga galala gayitawo nga gagala kusala be there Alani today nga nakuzo mwezi 7 January 2026 yanga mambuno ndi foolish ogira timu chi by the way eyo mpira mpagira ya best boy why best boy okay Man U na Arsenal wagira coach Arsenal ye ya best boy why Arsenal kubanga best boy jawagira Lovins awagira timu chi tawagira mpira muyimbi awagira buyimba Never mpagira Arsenal. It's best boy who introduced me to football. Mani best boy is my very close anyway, friend. Arsenal can fit you. Era mpagira Arsenal twagenda yanjigiriza oli musambi ompira gwe banjigiriza mu itani. Oli musambi ateba golo. Mwera bidde nange. Black Jesus aberawa. Ani? Black Jesus. Ani mutimu. Gabriel Jesus. Ndisimanyi naye alikuwa Jesus. Ate Onana aberawa. Onana wa Manchester United. Bana yatowe namutegeera ddi. Ate Sergio. Oba Sergio. Aguero. Oyaberawa. Yali wa Man City kati yawumula. Kati ngamanyi badda. Zijikire Pogba. Yali wa United. Naye yawumula. Asambira France. Okero wa Uganda. Alan Okero. You love him? Yeah. You love Alan Okero? Wow. Oja musinkana ko lumuntu fa. Like I don't like him like that. Asambe byasamba. Muyogera ko enzi musambi kigo singo kwagala. I don't know kero gwe manyi yekka. Waliwo omulala owagolo bamuyitani. Onyango. Yoyo. Yoyo nayo mwagala ba. Yo Onyango ku Onyango kwe siva. Hey! Yes. Why? Zeno Onyango tuli tuti. Why? So la bera watali. Onyango uliranga Onyango akwata golo. Onyango gwenjagala olaba. Kanabe ku Onyango. Nemwe wali Uganda kwenzi abakazi. Yeyo pia pounds mwasambira. Sasa amba wanaawe. Ayimba buyimba. Obuwana cranes. Yeah, you know wana cranes. Muna magogo ya muwa. Letankuru gambo. Maika tuwafusira pen. Bana, you're my friend. Neshe nadako. Wow. Wallahi. Congratulations. Ate ezani. Tubade tugeyani. Pia pounds. Nera chaba agudde mu bintu. I know. Nange natandise oyimba. Wakati boyogera kono. Era mbadde ngenda kuyita mu speaker. Omunwa. Anti mbadde ngenda kuyita mu speaker mugambe. Nsaba nange kuyimba yo kayimba ka Shecranes kwa kati jukira njagala ko Onyango. Ate speaker wabakiriza tuba wana collab. Jukira goli talented. Do a freestyle for Onyango. Yo Onyango akwata golo najitekayo. Anti freestyle wajimbe batyo. Yenze fekera pawo. Egoni? Asi yenze fekera hapa. Bana ileta. Anti bade zikidentina bakola hapo buli omwe abagamba. Nkambu wadde ngabe fudisi kuchogamo perezeno pereza bulaka buku eno ne kalamu somero no chali walumbe yeito muchamo takuta alia buli time lero bwali anamu enchachi masamu kacha kadakawo nina yo bimba bwa rap we mani ene abimba bwa rap we mani. Who is the best rapper in Uganda? The Agent. Mpayo rap ya The Agent yemuje oyina. Eri mukale nakayimba ka Atticus. Nchabuba yatekwa njagala yangoba. Okama yakayimba. Tukamanyi. Tekanatuka. Kayimba Agent akayimba n'omwana bamwita Atticus. Ati naimba what ya? Ninde antipateja. Ninde kaninde. Aha, chiro che yangamba bai chimalo kulaga ensonga why do I cry nava ku masuti why when nagambala then whole time my tie gwe na you gwe awonga ndirugogo eyukuma
Yes! Nali nyimba kange. Yo. Rapper wange. Kakati, tugenda kuwumulamu katono. Bwe tukomawo, wali we tulaga. Wandongo. Oyongedde okuprovinga abantu. You are an artist. Ajjajjajjajja gukiveeko. Waliwo nakayimba ka Spice kenjagala nako ka rap. Tuwumulemu amatukomatova. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Hoiste, Frisian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556 86 39 38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. So ndina omuyimbi Sugar tukyeyongerayo mu maaso. Kati wano ndi muyimbi siri wa mama kati omanyi wano imba omuyimbi ndako netereze omuyimbi ayina. Shades zange ziri weze bay. Azese mmotoka. Antu inusoka ojukiro lya upcoming kati balina okwetegeza mu maaso. No. Kati nzirayo kati kanzije mpitanga omuyimbi. Togambe ebya upcoming. Kati sirimu Peter. Ladies and gentlemen, on this show today, juke ebyokuyimba byakwepanga mpa iPhone 16 yange Pro Max. You know. I know 14. Kansipange wano. Kati yeah, kazibira ngonda bakonzina. So ladies and gentlemen, allow me to introduce to you one of the best female artists we're having in Uganda. She has done it for... female and male artist of Uganda. And male how? Yes, bonna nabalyawo. Tebasobola kufunayo muyimbi ansinga. Kale. She has made it globally. Tokogedde. Anti nkola introduction endala. Ate she has made it. Oyina okuddayo bupya nogamba ladies and gentlemen. Okay. Yeah. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you. Angwa ulikogera nga twena manyi. Ala ni chichi onwana. Demo yitekemu kiri ki vibe. Easy. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you one of the best male and female artists we have in 2026. She goes the names of Black Sugar. She has made it internationally. She has been on the BET Awards. She has won the Mama Awards. She has won the Grammy 4 times. Black Sugar, welcome onto the show. Wait, they're calling me. Please pick the call. Manya baimbi bakola. Kati wanobera ngon snapping ayinkwatayo yeah tujateka mu sound yaffe. Yes, Alan. Hi, banange. Hi, Sugar. Hi. Hi, how you doing? I'm okay. So, why are you here today? Badenze kolachi. Akutekali mu justice. Sita. Damo kamboze. Why are you here today? We have a song that is out. I did a song with Africa's Giant, Amos Lovins. Africa's Giant? Yes. Semakula Musa, His Excellency. Kyagulanyi Robert Center. Hey, Lindako. Banaki. Yeah, Musa. Kyagulanyi Robert Center. Yeah, Musa. Kyagulanyi Robert. Semakula. One man, one people. Yeah? One Uganda. Nanta wetwa. Nanta linyamukatebe. Yes. Ise bantu ine bantu of Uganda. With original, no copycat. Yes. Omuyimbi njasabiggu. Yayimba dda. Nasoka nakakasa ab'omwe yensi. Mu biseera by'aba Yesu. Kati akomyewo ku guno. Nafa tukakase. So we did a song and it's called Togwao. Okay, can you please give us those good vocals? People are really waiting for your good vocals. Okay, Anto era nokumbuza ebibuzo nga nsabula abayimbi abalala. Interview enyume. Ya Luzungu lokka. Toka muno Luganda kuba jjukira kati waliwo ebitanyuma kuvuma mu Luganda. Tolaba Chiwuta was nice. In English it's not okay foolish, but in Luganda someone might think kawa.
kusaba tokwawo baby wange tokwawo sikuvubika nokwawo kuwomera nnyo tokwawo. Oh yes, that's me. Another part. Eddoboozi oba oyimba omuntu awulira nga really muyimbi naye ate wano munjogera wano ng'oyogera ng'omuntu kyova nsooka nenkola kano ka nanti kye ŋŋamba nina epipe bbiri bw'oba oyimba omuntu awulira nga muyimbi naye lwaki wano ebigambo ebikufulumamu si kyebize nga byabayimbi mbitereeze. Baby nchimanyi tumanyiza batutya meeting bazituuza naye newe batakubuuza abambichi batukuda batebaluuza. Omaze? Okay. Oyina akayimba kaliri namubiriko nnako oyagala? Koyinza okuweereza omwami wo enzi bambya njagala talimba kake yakakola tiyakakola munyabe bannange ye Little Boss yayimba ankakasiza mbyakola namutima neguba mutefu negutayuga kati kanonyeyo ku internet data kanonye kale sinapingira mu 16 Pro Max kanonye nakayimba kaliri nambiru ogabe bakayita batya anjagala Oguni nyoko ka playing tebatu striking kati zikiza kati akayimba ako kandi ayo nambiru just tiyamalayo sente za musajja musajja nagamba kayimba kankeyimbi. Are you informed? Yes. Thank you. Sugar, you're a very good artist. Kayimba kama ka Juliana. Kasito yambuka chibaluma anti kanugu chibaluma buli kalungi kokola bumva nnyo kubaleka nakulanga nti alumonde nga saagala nnyo kasooli sikeeko nakulanga nti ebigambo nga saagala nnyo olugambo ng'ennyombo sizikombooza mwekyo ne maama njulira naye abantu bansobedde bula kashuga abantabudde neko wali omanye dda akakagambo kaddemu okuyimba imba akamakabbe cool. Walk up your mind, your sphere, mind your business. What extra like China prediction. Anyway, katirumba alikudda kwa mukazi. Tugende mpola sugar. By the way, you're good. Introduction ya nne myokuwulira. Bera kulu yagamba atya? Soko tuzanya tujiwulira bulungi. Bannange ogikubiye. Kase pichi kabadde kabi. Mama! Sugar. Kase pichi abadde mubi. Uyo yasoka. Ntando. Mind your business. What Talina prediction. Nenda jikwate intro. Sugar jikwate nawe intro. Osobola. Ulira. Hello. Back up on my family affairs. Back up on my family affairs. Mind your business. Kati back up yali yachi. Back off. Back up in back off the family affairs. What? Well, it's sexual large baby cool on the top of the ebe sigenda bikola. Kati wano wemanyi. Kaso kubeka nzeni ogate wali. Kale. Gene sugar. The family affairs, mind your business. Talinda. Kati genda sugar.
Kwali kudda kwa mukazi kwe kwaleta ensonga za fitina nze yatandika nagenze kati ndi wano nzijudde essanyu yali mama w'abaana eyali agenze nannumya ennaku olowolokoso naayika agayaye ne ganumba mwezi ennaku kati nno gaswadde agaali gagamba agenze galabe gasembye tegalina bigambo gakanudde kati nno gaswadde agaali gagamba agenze galabe gasembye tegalina bigambo gakanudde. Wow. Akakayimba nali nkalwanira ku remote ewaffe ne muganda nge bamuyita Ruth. Ng'olina okukazannya nga nyimira bwe nti mu TV wemba nkawulira remote wemba ngenda mutoyi ngenda nayo ate wekayitawo nga nzija nga nkanyiga backward nga kaddayo. Ayimba kyaka Bobi Wine akazungu kunyuma ka Bobi Wine nange obutuwadde Juliana otuwadde nkutudde mu kikadde aka Bobi Wine kensinga okwagala bakuba anti kati nze gundi simanyi introduction eza Bobi zo mbi nnyo like ziri hard bad yeah. Kati introduction zo tugenda zirika naye there's a song I love of Bobi Wine obuzibu bwimba bungi wa Bobi Wine sikulimba buyitirivu waliwo manyi bungi manyi bada manyi kiwaani kwa kiwaani buli omu asula buli omu asula ennaku waayita mbale ekizimbe nga kiweddewo yamugamba leero kisibe ggwe ejjange ejja kuba miranga teyagaana mu ssaawa ey'okwasimula taata wa looda nga taddamu zuukuka maama w'abaana nga taddamu kisimule don't laugh. Hey, no, it's okay. Yamugamba leero kisibe ggwe ogwange gwakubalira kyatabu wano mukama byasubira dda kale Chameleone ye Muswahili nga kati badilisha babadilisha mukagala nnyo badilisha tugende agatugo badilisha agatugo agatugo badilisha mama unaniumiza sana utaki change naona umeshindwa kubadilisha agatugo kangende aletugo peke ya rusini nayo kidole nilikupenda my baby sorry utapata mwingine don't you worry watoto tumeza tuna wotiali tulipanga mimi nawe milele lakini nini unanichanganya maisha wote wawili tulipanga shida ni nini hatujakosana haingekuwa hivyo unapendwa upendi oja awate ku Kamili ndi mubi anti Kamili alieri tuongere yo Jamila analia acha kulia na shida za dunia acha kulia shida za dunia ebu tulia Mungu anakujaribia acha kulia shida zitingisha zonna negwe tingisha o leto manze gwampa gwenteka wali ragadi Katonda yatonda leta why are you laughing sikake yali ya leta okelo ouma ojegere leto mulala ninajendaga lili puzzle yandogode kibugina tugende tuzina mazina g'ekisododo gizina empola togikuba enchungwa tugende tuzina mazina g'ekisododo omwana atuusa ayagala kumenya tugende tuzina mazina g'ekisododo kati olulimi lumanyi ku lili puzzle olulungi genda ogule emmotoka oleme kufa nga toguze emmotoka genda weewole emmotoka oleme kufa nga gisasule mu kibanja mpola basigaze kadi ojimalayo mpola waliwo wano wagambira busiika newakubadde luba luseewa yagamba luba luseewa kunyolenka ezizo waziguzemu ettaka ezange naziguzeemu emmotoka kembadde noonya John Black
wali ebigambo gali amazina gozina nga ganyuma bali abalala be banyuma nze bimbowa kanamba konze mwatuke mbadde nsabana tesimali omasobola okukafuna a smartphone Samsung zikuba pose akafananyi selfie twekubye me like the way you put it on me gwe you're bad Nina Rose boy abakulabako eyo balope eno nti olumya banno kabako saakisuubira nje saakisuubira tekinnanta nedda yoze namukwa omubimbaka kimanyi mundoota ne mugugumuka nze tonteka mubali nza kikuba ddali nze nasomerera kunyumiswa mubali nyumisa nkubisa ate siba muddoyi star girl mulabe funa nsonyi nze kulondi waawo baba tesimba tenda malo nze socha naye njo kyayo aga katonda ye nze alina next ready and wisdom Nyambula wennalyo mwavu nombadala nzifunye lwakyo nondoola nyambula wanvu mu obunaku kati nzifunye viboyo waliwo kanina kayimba nze sin no time sirina biseera reason why mu disconquera mukikesa whenever kutepesa obalina obalina kitaka deire band kulodinga lakadeli bando Dax vibes banai temuchekola sikuyamba akayimba ka Dax vibes ne Avapace kadduse waliwo n'akalala ne Vinka manager tomuyamba wefudde wanaakola remix nedda nsobola lwako kati obungu bange Leila Kayondo nkwase easy take it easy oli waka manye ninze gwe bala still busy Karo Nantongo tosalawo mukwano gwampa guzimeera iye kitogutugane gunywera Dax Katero lyomboka sebata akasimu kangende nkase abe muteni sikeko oyo si sebata oyo sebale sebata yaliwa bantawanya basese dole y'omwana sebata idole y'omwana wange mama nfudde nkamanyi kibijigiri simumanyi ne mumanyi face to face naye simanyi kayimba kubanga ayimba ku buli show za radio 4 kibijigiri yayimba kaboti yange simanyi nyimba sirimba tulete omulala gweleeta Mickey Wine sulubadabada Madendeta intro headmaster sulubada madendeta intro walai genda maso Mickey Wine nkuwadde obudde akayimba ka Mickey Wine kayimba ne Dikenzo kenjagala kale tutwe Kenzo ke kukabi aikembadde ngendo later super power njagala mbalage super power ntindiwa kabinyo super Master Parrot simumanyi nedda Master Parrot yayimba muliro kati gwake muliro kwatto muliro muliro abacheza mu Kid Fox simanyi kayimba erinnya ndimanyi tombuza bya biseera byo mbuza byange oli kumbuza ebintu byedda Master Parrot wamumanyi oti anti waneno nga bazanye ekikadde DJ 16 ku radio mbambuulira then batandise kikola ku radio 4 nga bakyazayo abedda naye Kid Fox omumanyi wa myaka gyo jijo nze ndi waneeno kuva ku nze natandikira waneeno kuzivuga Misa Kisemakula kuba naye kankutendereze ssebo omutonzi ali
Ronald Mayinja. Tononoza nga byotalaba ng'oyo y'amaka ag'essanyu teri kintu kimalako mirembe ng'okwagala ow'omumwa. Lutaya Geoffrey. Wala yoli missy ti wala yoli missy ti turututu Kamanya ko Irene Namatovu. Nsambira nyuma nga Janzi. Sophie Gombia. Oli speyataya nze mukyala wo waddala n'empisi bweba ng'egoberera empologoma kyesula empisi kyerya. Mariam Ndagire. Chichiyo nvuma nvaako siivuganye naawe bigambo byange si bingi omwana yasima ebyo byenkola. Kyagulanyi. Ayina akayimba kali kantiisa nnyo akandabikira nga abagendo ffa kaddiini nnyo nga ndabira ddala yalinga abeera mu ggulu. Naye alina ne kali ke yayimba waliyo Naluwali oyo ayomba nakesa waliwo Kayungirizi oyo ku basajja yena mbemu ebyo bimu ku ebyo. Justin Bieber. Sorry. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Asha Raymond. Manna itomuza abazungu mbuza bana Uganda. Bera nnyo ku bana Uganda nze nkolera ku nsunsu. Basudde. Basudde is a dead person, right? I don't know his song. But I know he's renowned era batero gamba we batyo. Mr. X. Yafa naye. Tombuza nnyo bagenzi tombuza byaddanyi. Gift of Kado. Gift of Kado. Yono gwe bajja ku stage oli eri ng'agenze ku show yali show yani. Olusho agendako bambi wali eri ku Africana bambi ne bamujja ku stage n'ayomba nnyo nagamba no biki nze ndi wakabi mumanyi yayimba anti mali ndagamba yayimba ne Daddy Andre Traffic Man Officer omuwala gwenjagala obudde bugenda. In his early days. Sebe bintu sibi anti saliwo nkugambye babazanya mu kikadde wallahi. Gwatandikira ku bayimbi ki? Waneno ku Chili Girls. Waneno ku Eddie Kenzo kuzivuga. Zivuga oli wajo myaka. Yes. Watandikira ku Tip Swizi. Eddie Kenzo Tip Swizi. Eddie Kenzo Tip Swizi. Bolingo style bolingo like this. Bombo manyi. Bam Tip Swizi omumanyi bulungi nnyo. Ne yalagawa. Ali Australia. Ngali bulungi. Anti wali bere mutali bulungi just want to know. Tip Swizi alina mukazi w'omuzungu. Obadde ombuza bayimbi bano bapya. Bano oyagala bapya. Vamos. Kati wano we tuli mu relationship really oba kanyimbe ke bamanyi konkona kulabe kongende. Mickey seems too funny. Tukambe bayimbi. Mickey alina akayimba. Simu bibi wala isikamanyi. Tokamanya kayimba ka Mickey. Tenda kusimuyo. Genda kusimuyo. Era nteka mukigamba Mickey seems too funny. Tinga balese Mickey Mouse. Kateka kwa no song. Ndale ya wayimbira. It's actually 2 years ago. Asobola nno okuyimba by the way. Bannange. Oze mbagenzi. Gwe weetutteyo. Tugenda ku bayimbi abapya. Vairota. Simumanyi. Naye muyimbi. Fitina. Simumanyi. Mbuza abayimbi. Liam Voice.
Liam Voice. Bambi Violet tiyakola kinene. No manya kayimba obuyimba bwa Liam Voice no bambi. Soko tekemu nyimba za Violet leka tutoze. Anedda. Zose twigenda zinoonya. Sigenda zinoonya musima yete simu yonoonyeza omu. Ate omuzannyo atulire ddala wano mu kifo kyange. Omanyi kati abayimbi ba kakati okubajjukira okolabo tinolaba taito yolimba nojjukira oluyimba. Tekamu Spice Diana featuring Violet. Bass. Akonkamanyi. Okamanyi. Nebo ligenda nirinya Vivian Tendo. Vivian Tendo nakayimba kemanyi nemwe mulabika temukamanyi. Kayimba yakayimba ne Brian Ways kensinga zokwagala. Bitusi sha. Tochigeza baby tochigeza wadde sirina namanyi nkuwakalala abo kubanga bo. Baby you look so fly. Omanyo like a butterfly. I love that song. I love you and otukulo nyiriro kirako malaika. Ogabo birashi yayingiddewo. Nanda akakayimba bagata so fly. I love that song. You're the one in a million. Onyo kanga maswani. Kayimba kali kamanyi yako. Wo. Ani omulago tugendako. Gravity. Kambwadde ngabe FDC kuchogamo pereza bulaka buku eyo ne kalamu somero ono chali walumbe yeito muchamu takuta alya buli time lero bwalya namu encha chimasa yo ati barapa weba Fake Fameka Fake Fameka anti kati obuzibu n'obimba bungi bwenjagala kati nnonyayo kemanyi obulungi buligita 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 kugwe kwe bubu itaba wenkuyita wande omukwano gwo gulinzita bubu nze wotali sukali ababita cause life is sweet nga gita sikuta Joshua Baraka ne Joshua Baraka waluzungu tompa baluzungu Shiba kano kengendo yimba Nikola yakawandika wesibadde mubadde mukya wesibadde baby nyumiza wesibadde baby nyumiza wesibadde twene vasi somebody kana maso somebody olinzirusanga somebody ulira byegamba togeza nonne samba nze gwe wandage tumba wankona kona gwe yanzije mabega wamponza unza wali ondidde ekitwe muzibe bulungi mwera